ogumu ku mulamwa ogwakuleesa yali show eno ya pool party ate ekirala nti wotunulira enteekateeka bwe yafaanana waliwo ekibuuzo kye neebuuza ku lunaku Zari lwe yajja nendaba n'abamawulire nga bagenze ku kisaawe ne ŋŋamba nti Zari kiki ddala ki amaanyi ki agaliwo agagenda okubeera ng'ate galeetera abantu okwaniriza Zari mbitiibwa nga bwe baamuleeta kale nno eyo gye bayita loss kuba bo abaabala baali babazze nga balowooza nti kigenda kukwatayo naye ne kigaana. Zari yava ku pate gy'alina okubeerako n'agenda n'anoonya bupate obulala obwali mu kibuga ate kati essaawa eno bwanyumyako mu mbeera y'abalala nti bo basobola otegeka obwabwe ne bukwatayo ate yegattako obudhaani eri eyali emusasuddwa okubeera ng'akola ki nga abeerako oba nga hypinga pate ebeere ng'etambula bulungi. So byebyo bya Zari tumulindiridde okumulaba ng'azzeeyo eri bebi we omuto gwe yakazaala mu love ate tulabe engeri gye bagenda okuba nga bakikwasaganya kuba kati kiraga nti omuvubuka oli alibanga ku mulundi guno tafunyeemu kyetubadde tulowooza nti oba maybe afunyeemu kubanga jike agezezaako okuba nga yeekolera erinnya tumulabye nga ebiseera ebisinga wajja ajja kamera ne zimubeerako naye ne bitatambula bulungi yeetuuma Dabani's finest ye nannyini ssente naye olaba nti erinnya libadde likyagaanye. Kale ku mulundi guno ng'ali ne Zari tubadde tumanyi nti kiyinza okuba nga kiyinza okukwatayo naye ndaba nga miranga myereerera sayidi eyo. Tugenda kuba nga tubateera wano wennyini wano njagala tubalekere interview ya maama wa Patricia wa Ghetto Kids ejjo twabagambye nti twabafunye nga boogera ku muwala waabwe naddala nti yabadde Ajjanguza emyaka 18 emyaka 18 gyalabise nga gya ttendo nnyo eri omutono Patricia mu byonna byayiseemu bye mumanyi ne bye mutamanyi so wano wennyini muzikirize mbalekere bazadde be mubalabeko muwulire bye boogera kimu bibiri tuluyita olunaku so olunaku olw'ekya tujja kudda ne Wolokusombwakedde bye mutalabye tujja kuba nga tubigattira awo n'amawulire amalala mangi agakwata ku batutumu nze lujja kambakwase n'ab'ekimeeza nga vidiyo yeewedde babongere mu nsonga nnyingi nyezikwata ku ggwanga Uganda kumata kumira mpeera olunaku luno olulina kyerukujju ekyo kyebaliza Mukama libadde essanyu olw'ensonga nti festival wange omubwati Ghetto Queen Patricia awezeza 18 years kibadde ekitiibwa okuva eri Mukama Katonda kuno ndwenyumirizaamu bingi kuba munaaye tebibadde byangu ebya Patricia n'olwekyo essanyu linzita nnyo 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 neebaza maneja we omwami Kabuma Dawuda amubeereddewo mu buli kimu n'asobola okuba ng'amubeererawo emirembe n'emirembe tumwebaza nnyo tumwebaliza ddala Mukama amugezeewo. olunaku luno olulina kyerukujjukiza mu buto bwe olunaku luno kyerunjijjukiza runjijjukiza bingi ebya Patricia kubanga Patricia yava wala n'obuddansi obwo kati buli wembujjukira ng'akyali muto ne kakati kati waatuuse essanyu lingi naye sikisuubira nti ayinza okutuuka eno gy'ali. abazadde abamu bagaana abaana baabwe naddala nga batandise okuyimba ne talent singa ezo nti bagenda kwonooneka gwe bwe yabitandika ki ekyakugira mu bwongo? Bannaye wembabwira gye buli Patricia ne ddansi muwanvu kuba twabeeranga ekawempe nga baleeta promotion naye nga bagamba abaana 10 musooke waggulu ku stage muzibe nga era basunsula Patricia yasigalayo ne baleeta shenga era Patricia yasigalayo ampulira essanyu kati lumu omugenzi Martin Yanguma alina bwe yategeka ekivulu kye kati n'ayita abawala abakuze emyaka 18 n'abalenzi 5 bawala bavaayo bana kati Patricia ebiseera yali mpifire nga muto ne tukagamba wanika omukono ne kalemerako ne kalwenezemerako nga abawala baganya okwera 5 Angume n'abuuza omwana tumuwe kyansi nti ye n'alinnya olwalinya stage era olwasunsula abawala bali era ye yasigalayo Angume n'agamba tutuuke nakanaakaana bakubamu enkuba 2 n'agamba kanaakaana bannange mama eyo wonna wooli omwana mutte agenda akole ekitone kya kitambuze mu maaso tomukotogera nange nenta Patricia mwami Kabuma Dawuda ne yamusanga ku ssomero era naye buli lwajja okukola practice Patricia yeewuyo bwati weyafunira chance Patricia n'alya mu bannaake eno era mbadde musanyufu nnyo kubanga
ebibadde byangu ebisoomooza ebibadde byangu naye Mukama Katonda abeera nga tusobozesezza ne tukwatira wamu tulabika nga tuŋŋaanidde wamu. So obudde buno oyinza muwa message ki ku lunaku luno kuba kati akuze era yeesalirawo? Ekisooka mu byonna era mubuulirira nnyo yeesiga Katonda ekimu kyabankola yeekwasa Katonda amubeera okusobozesa okumubeererawo nga byayagala kubanga ye alina kyayagala naye naffe tusobola mukoosinga kugenda mu twagala naye yennyini kati yeesalirawo. Ekyo kyebaliza Mukama libadde essanyu olw'ensonga nti festival wange omubwati Ghetto Queen Patricia awezeza 18 years. Bane ekitiibwa okuva eri Mukama Katonda. Kuno ndwenyumirizaamu bingi kuba munaaye tebibadde byangu.